Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribinge mu bigene kale but mudeka bali Kati ne Saudi Arabia ne mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugi following bagita fa additive ugi mwabali Saudi Arabia bali mu ggwanga lya Kata ne mbagamba nti muli bamaanyi okubanga mugi following Pastor Bugingo atandise okubanga azimba ennyumba atandise okubanga azimba ennyumba gyinza okuba ennyumba gyinza okuyita ennyumba ya Mukama Katonda gyinza okuyita church Teddy Bugingo ali mu teekateeka ey'okubanga amaliza church eno mbagirawo ettaka yaliguzisadizeeyo emutundwe era nga gyagenda okubanga azimba echurch distance okuva ku church ya Teddy Bugingo distance neneko okuva ku church ya Pastor Tom Mukirwa era nga munange enteekateeka zigenda mu maaso era nga abasinga bagamba nti Pastor Teddy yalisooka omusumba Bugingo kubanga azimba church olw'ensonga nti Pastor Bugingo ye n'omusingi tannabagubalagako newagenda okubanga agizimba jjukira waliwo ebifaananyi byafulumye okwosa eggulo ebiraga nti Bugingo nti yaguze ettaka sadizeeyo ewa sadizeeyo emutundu era ettaka lino ddene wabula nze ekyasingako nga kinneewuunyisa n'okumukuba encukwe kyabadde kya ttaka ettaka lyasusse obunene ate ettaka ekifo we liri sigamba nti kyalo tawuni sigamba nti kyalo tawuni mutundwe si kyalo mutundwe si kyalo teriri munda liri ku kkubo teriri munda nnyo kyasinza okuba nga kinneewuunyisa ekyaki gyagenda okuzimba Teddy Bugingo kiraga nti kyaki nnene essente ani amusiponsalinga kyenkyebuuza nze mpaka nakaakati kubanga bwetegeeza endiga za Pastor Teddy Bugingo si be bali awo nti bangi Teddy Bugingo ayinza okwesanga oba oli awo waliwo munanga amuteekamu ensimbi n'okubanga mwasapooti okubanga azimba church eno okubanga agimaliza jjukira Pastor Bugingo yabuli n'agamba nti yeetako lya ku pressure y'abalala oba bazimba bazimbe nti yabulidde nga Teddy Bugingo bagamba nti agenda kubanga azimba church Pastor Bugingo ye yagambye bannange tetukolera ku pressure z'abalala tukolera ku pressure y'abalala tukole byaffe manyi bangi bakyemegunya ku Pastor Bugingo abamu bakola ki abamu bagenda ku social media handles ne bagenda mu comment section ne bamulumba nga bamusaba ensimbi zaabwe ze baateekayo ez'okuzimba Pentagon abasinga bagamba nti Pastor Bugingo eky'okuzimba Pentagon alabika yakivaako era nti nno abantu bajja kukola ki ajja tukesera abeerabize nti baasondako ne ku ssente ez'okukola ki nti ez'okuzimba Pentagon Pastor Teddy Bugingo okulangira nti agenda kuba azimba church kisoomozeza nnyo Pastor Aloysius Bugingo era endiga ze ezimu zitandise okuba nga ziteekawo embeera bamulumba ku social media handles ne bamukola ki ne bamuvuma mu comment section ddala ku mukutu gwa Twitter nga bagamba nti alowooza ki abalowooleza ki kuzimba Pentagon emyaka gitambulira ejjukira Pastor Bugingo ali asuubiza guno mu mwaka ogwa 2024 okulaga omusingi wagenda okuba nga azimba church wabula tekisobose kubanga omwaka kumpi guweddeko tuli mu mwezi gwa 10 tubulayo emyezi 2 gyokka mpoziko ng'anaabiraga myezi egyo ebiri gitusigazzaako ku guno omwaka ogwa 2024 Teddy Bugingo y'ebintu bye ali serious ate kiraga n'ensimbi weeziri ez'okuzimba church anaajo banze bagambye ensimbi Teddy Bugingo zagenda okuteeka mu church n'amazima zondaba mpitirivu bulala ate church yandiba maanyi eyinza okuba nga temanyi na za Pastor Namutebi abo manyi Pastor Namutebi omu ku bakyala ba pastor mu ggwanga Uganda egenda kuba church masavu church ya Pastor Teddy Bugingo kimwene okukatimu kyokka kunfollowinga kubanga nakubanoonyeza updates ezisinga ku nsonga zino ez'okuzimba church ya Teddy Bugingo sadiza wali emutundwe enteekateeka zigenda mu maaso naye nga munnange ekifo kye kyansusseeko ekifo oba ettaka oba poloti wansusseeko kubanga wanene ekyamazima awantu wali wanene ika ne ika era jjukira kyakigenda kuzimbibwawo basigalako ne space wanaasimba emmotoka bugaali ebitwala tugenda na plan kugamba bagenda gikola mu nkola eri kugamba planning eri organized kanti ogere bwentyo
enteekateeka eri organized simala gazimba church ate bummotoka tebana bagenda kusimba ate biki ate abantu abandyagadde okula kikutuula ku wabweru tebana bayinza kutuula kubanga eri omuntu nga yayagala kusabira bweru ayagala kusabira bweru oba mu busubi ebyo nti Bugingo akola ki yabiteesiteese era nga space egenza kusigalawo eyaabo abayinza okwagala nga bakola ki kwagala okuba nga basabira wabweru nga tebagala kola ki nga tebagala kuyingira munda. Pastor Bugingo yakanya gamba tujja kuzimba yaffe tetukolera ku peesi y'abalala. Pastor Bugingo yagamba takolera ku peesi y'abalala agamba nidda sikolera ku peesi y'abalala senkola byange nabo bakola ebyabwe awo nno ng'alumba Teddy Bugingo nno omusajja wuuno ayagala entalo bannaye kati ageza kero musojja ono mukazi watu yali mu nteekateeka ya kuzimbira ndiga ze church. Pastor Bugingo yali mu nteekateeka za kusomooza Teddy Bugingo ayagala entalo. Mukulu Aloysius Bugingo ayagala entalo nenga ensonga zeezo ezimu kwezitambula kadde kano bagita Faadi TV ekyo jimbebaza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifole nga jjukiri abavanga bagamba ati gavumenti yali baleetekawo amateeka ku bapasita bonna abasaba n'abantu nga tebalina bakola ki abantu tebalina basabira kati abantu nga basabira muzi atenti nti beetaaga bakole ki bazimbirewo ekyajjukira oluvannyuma lw'ebifaananyi byatufendinga ku social media ebyali biraga endiga eziwa Pastor Bugingo kuba yazikubye nezigwerako kwosa n'ettenti okubanga ezayolise abantu bangi bakola ki bavanga basaba gavumenti nteekewo amateeka amakakkali ku bapasita atalina church gwe nanga abantu osuubira basabiriza mbibaawo tokola bwa pasita tobukola gwe wenna ng'osuubira nti ogenda basabisiza mu zitenti tokola church tofuuka pasita soko zimbe church olyoka ofuuke pasita kubanga bapasita abasinga bakifunamu essente naye tibakola ki tebali mu kubanga bateekerateekera endiga zaabwe munanga ebyo bitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media mbeebaza ne bagamba nti mwale nnyo okubanga munfollowinga ye Teddy Bugingo enteekateeka zaawededa ensonga za kuzimba binaggwerawa binakumekerawa mungeri okubanga mugifollowinga temujja kubanga mejusa kubanga g'amawulire gomba nago okwetula eggwanga Uganda ne gamba nti comment section weeryawo obubaka bontera mu comment section tosigale nga ogifollowinga bamuyita Teddy Naruswa Pastor Teddy Bugingo omukyala wuuno yali serious agamba gwe Bugingo gwamanyi nayo yomba oba oyomba ngeri mu kwezimbira church gwoli eyo oli mu kuyomba Teddy endiga zaagala kubanga ziteekerateekera tagala zirwala enkuba tagala zikuwa enkuba nomakubadde sawa badde balinawo kachachi ke basabiramu ne Teddy agamba nti akachachi katono ayagala kuzimbawo echachi eriwo igali kuoleka eri chachi nene yagala kubanga azimbawo batumideko abali Canada mu Toronto Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali Germany nembe basi ne bagamba nti muli bamaanyi mbe bulungi Faadi TV gimweraba.